Waliwo omukwano gwange bamuyita Gordon. Pastor Gordon mutekeko katibwa kye. Pastor Gordon Sebandeke Nalukalala. His Grace. Ye Nick Noel. His Grace kitegezo wekisa nga ogamba kabaka His Majesty. Yeah. His Highness. Yeah. His Holiness. Yes. His Grace. Okusinzira ku channel gy'abadde akwasaganya olwo video gye nalaba tugenda mu wiki nga namba twali tunzike eddaza 224 ng'omukulu ategeeza omukulu okusinzira ku allegations kagwamu. Many people are appreciating although abangi bankyaye lwakwogera eri ggulu bye nalaba mu ggulu kitegeera. So why? That's why I'm saying Gordon bintu bimu byayogera bituufu naye ye alinga emundu emundu yeye Nalukalala. What do you understand by the word Nalukalala? Al-Shabaab. Let me tell you, abapasita bamu bava kumulamwa ngani sijja kwogera bamu bavaako no sa Al-Shabaab ono bavaako. I'm telling you the truth. Era nade na munonya tudde wano yabe nangamba naye bajja kuyoleramu. Obadde yagala kola ki? Kunonya Gordon. Ate nga mbamuyodde. Anti nade ndi munteekateeke muza tukube. Nedda. Omulabe. Kambuze. Oyagala kunoonya musibe. Before that, because try to attend no more stinga. Yeah, anti ndaba more stinga. Nga twagala tukubira abalabe. Katonda kitufu yabawaki obubaka. Naye waliwo engeri gy'okutuusa obubaka nga si mu bukambwe. Naye ng'oli naye akitegedde nti eno nsobi kituufu nagikola. Era n'eno nsobi kituufu nakola ki? Nagikola. Kibanga nga bugenda kubanga ffe tuli bato yadde Katonda asitula. Osobola kutuuka n'osanga taatawo n'otandika kumuvuma. Naye gwe gusajja oli gwenzi. Olekota mama wange. Nedda. Not like that. Kubanga ajja kugamba nange nina ensonga lwaki nayenze. Okitegeera. Ate omuntu asobola kukyuka ng'oyogedde naye ng'akuwuliriza ensonga ze nagamba kati tukoze tutya ng'alaba kituufu ali mu nsobi nga nagamba kati mwana wange kituufu awo nsobi weeri n'ebyo bye bayimbye ebbanga lyonna nze nkuze eri abasumba be bapiininga nti ono akola kino ne kino ne kino ngaani owaayi mwogere abantu musajja ono bayogerako abakoze ebikyamu mukyuse abakoze ebikyamu bakole ki? Bw'obanga omanyi omusajja byayogera obikola. Yes. Kyusa. Nti lwaki nti buli church wano mu Uganda yayingiramu ba devil agents. Buli church mu Uganda ng'ebadde n'amaanyi erina amaanyi nsabi erimu ba devil agents. Export TV. To the world. Kwano gyaffe tubaaniriza Export TV omwaka 2025 bweti bwe tusimbudde olwaliro ennaku z'omwezi mbaserabidde ziri nnya omwezi gwa Gatonnya January tukomyewo nate n'empereza ey'enjawulo ngenda kusaba gwatana subscribinga kuba bingi bikyajja. Tuli ku Ubuntu Hotel gikubireko ennamba ya bwesimu ebirawo wansi osobola okulaba ng'ofuna services ennungi mu kibuga Kampala wakati wennyini balina ebisulo balina sauna massage balina ebyokunywa balina emmere balina conference halls ne gardens wosobola okutegekera ebintu ebyenjawulo. Nze omwana Soda Abe Dani timu nene eri ye mabega beetala komyewo ne Musumba Edward Musumba eradde sebo osibye otya sebo bulungi nya sebo wasibye otya sebo kuliko omwaka gwawedde omwaka twaguyingidde naye lwaki mugamba tukuliko omwaka simanyi teruba lutalo naffe twabisangawo webale omwaka at least kalabe mangu ebazaaki anti kati oba oyiseemu Katonda kuyambye n'oguyitamu at least at least ngamba Mukama yeebale okumazaako omwaka at least naye kugukulika taata kitegeeza gubadde muzito
naye eriyo gwe bazitoweredde ng'omwaka gukuzitoweredde genda mu comment section kiteekewo omusumba tumuwangule 2 bwereere olimba ssebo Yesu yeebazibwe. Amiina ssebo. Munkulikeeyo embiko buyukwe. Twavuddeyo mbiko tujja ne full story after this. Mwandiddeko siri ku mansi. Wabula byonna twabiridde. Christmas twagiridde, omwaka twaguyise mu bulungi. Musumba wangi ssebo. Babanoonya waliwo omukwano gwange bamuyita Godoni. Pastor Godoni muteekeko katiibwa kye. Pastor Godoni Sebandeke Nalukalala. His Grace. Ye Nick Noel. His Grace kitegeeza ow'ekisa nga ogamba kabaka His Majesty. Yeah. His Highness. Yeah. His Holiness. Yes. His Grace. Okusinziira ku channel gy'abadde akwasaganya olwo video gye nalaba tugenda mu wiki nga nnamba twali tunzika eddaza 224 ng'omukulu ategeeza omukulu okusinziira ku allegations kagwamu dda baawamba baakwata nengezaako kuba ku nnamba za Nalukalala ne kati tuzigezeeko nze mukwano gwange yankubira ne muwa time Nalukalala ne mugamba Godoni bagenda akulyawo over n'agaana tuzigezeeko kankube kwebwe yateero okube kwe mutyendi omwami ono baba balusha babu ba Yesu eyiseemu tugikwate eyiseemu kati kandabo baana nkwata twogereko n'omwami ono saba nnyo SFC ereme kwata gambe mwena tubanoonya okulebula abasumba naye nga tebakwata tebanga eri ku poliisi maze wiiki 2 nga ngikubako ebyaddala tuseka naye maze wiiki 2 nga nkuba ku namba eno nga teyitamu nange ate nalaba omukulu amanyikiddwa nga Kanka kwe badde bakola sitole ezanaamiriza ensi ng'agamba amunoonya nga tamulaba Nalukalala takwata okutte ku MTN nkubyeko yateero kubako ku MTN oba ogirina Godon simu nga sijiraba wasevingako Godoni nateekako Nalukalala Pastor Godon ate no namukubirako basaba ne banya abali ku expo mwami ono twamukyazaako era ffe initially twayogerako naye background ke nawe okubye ku MTN nkubye ku Airtel ebadde kankube ku MTN tulabe twayogerako ka background ke kye twali tusinga omwetaagamu obudde obwo tumanyi omusajja ono ayogera ebikankana yani eyitamu eyiseemu katulabe munaye musajja wange oyo namugamba si buli omu gwokuba bukubi ne president omukuba masasi buli muntu gwosanze okuba mukubi lwaki zokove ku simu nze nkubuza ebibuzo byange lwaki mwoyo mutukuvu takulunga evuge esimu nga bwevuga mufano gwange ya school ino somero lya primary okuvira ddala ku kindergarten levels zonna ezirawo wansi paka ku primary bazirina basangibwa Matuga kito omukwano gwange gwena alina omwana wagamuteeka mu ssomero asome nga byasoma abitegeera ate abangulwe ne mu bintu ebirala skills ng'okuwuga kusamba kapiira okuyimba okuba ebivuga mutwale ku Cambridge omutuusa ku ssomero nga wa kisulo tolina kyowaayo kaaba owadde gwe otwala mwana kasaatuka ku ssomero byonna ebikozesebwa bisanga ku ssomero ate mwe abazadde abali ebweru w'eggwanga osobola obbawa omwana n'abeerayo ebbanga lyonna ne bamukuumira nga gw'owuliziganya naye teriakwata Musumba wangi mukwano before that soko raising a reaction yo about obubaka bwa Godoni bwabadde ngaawa then nze nkusogga ebibuuzo byange mukama yebazibwa boluganda twayitibwa buli omu yayitibwa kusinziira mu sectors okusinziira Katonda bwaba asitula generation Katonda bwaba asitula omulembe agusitula kusinziira ku bukambwe sitaani bwatadde ku nsi kwendi okitegeera agusitula kusinziira ku bukambwe era kyovulaba abasumba abamu tebatutegeera bamu tebabategeera naye ate omukulu wange Pastor Godon ayina ye engeri gyakuba abantu talinamu yadde muntu n'omutuufu n'omu mu bufunze byayogera si bya Katonda bibye
akolamu edition no eri politics baye politics oba politics sibimanyi munnabyabufuzi yes ye mu bubaka bwe yateekamu ki kyetuyita politics politics agiramu wakubaye bw'aba alambika obubaka bwe akulembeza Katonda ne Yesu Kristo nti abantu bano bonna bayogerako Mukama Katonda yamuwa obubaka adelivalinge anti kati bano bantu bali babiri watera bakyaza wano waliwo omulenzi omulala naye ayogera ku basumba bamwitani akanda nwaho aha Roni yes. Is it Roni Abeyani akanda naho whatever waliwo erinnya eddala yes omulaba ye ngeri wabanga ayogera like he doesn't break the hearts of people agamba nalaba nayogera in humbleness yadde ebimu biba ebintu bino olaba wabaawo ebintu ebimu Katonda ng'amulaze naye nga bimu nayongeramu amazzi n'abasumba bamu n'abongeramu okitegeera ekitegeeza mu bubaka bwe mulimu obutali butuufu yes mubamu ebitali bituufu era nze nkimanya ajja kunjogerayo bwanaabavuddeyo ajja kulaba eno kana akatambi naye ffe lwa nsonga tumwagala oba tumwagaliza kitegeera kati ffenna tuli wano tubeera ku YouTube nga tusomesa Mukama bwaka bwatuwadde kati munaffe bamukwata although ali agenda bwati naffe tuba tukwatibwako okitegeera Musumba Mukama bwakeera ku makya n'akuwa obubaka naye agenda ogambe endiga zange nti soda mubbi mutemu munyazi n'owumbirira n'otabutuusa toba n'omusango eri Katonda nedda ngenda ku soda Mukama yantumye kwani bwe mba siikutuukeko lindako ngenda ku soda neŋŋamba soda Mukama yaŋŋambye nkugambe bwenti ne bwenti kati luli bwe yaŋŋamba nti ogenda kukwata sente nga tompaddeeko tewazikwatako wali ompaddeko ate otandika bintu ebyo sente ezo nkyazirinda sente ezo nkyazirinda ekyazirira tezinnatuuka mpozi Rabbeka yazisibira mu kkubo naye nkyazirinda era bwe zijja nina okwokya ne principal baida okitegeera kyengezaako kugamba nti Katonda wabanga yampadde obubaka nga bubwo sijja kulangirira abantu unless bwe nzija nenkugamba n'owakana n'ogaana n'ongoba n'onvuluga omusajja agamba abantu abo bonna yaba approachinga dda physically ne bagaana ne president n'agamba n'okugamba nti yagendewo omusumba Robert Kayanja ne bamusiba n'omusiba wa Robert Kayanja ne bamusiba omusajja n'agamba n'agenda ewa Tom Mugerwe Mutundwe n'amubuulira n'agenda ewa Kakande Kubbiri n'amubuulira ffe twali tetuliyo ati yamaze okukonfesi tetulina proof nti yatuukaamalebaletera proof yes olina okuprovinga let me tell you kati nga nze bwe ngamba nti Mukama yaŋŋambye ekintu bwe kiti era olaba proof yakyo okitegeera nze mbagamba wenti nti nze Mukama yampita nampitira crusade nampitira conferences nampitira nampitira okusabira abantu n'abantu kulokoka gwe mulimo gwange gwenkola olira okitegeera bwabanga ntumye wa president nja ku making sure nti ntuuseeyo ki webigaana then nja kutuula ate sijja muvuma vumi oba kumukangavula nja kwogera Katonda be yaŋŋambye mugambi kubanga kyemanyi wano ku kamera eno esindika wala okitegeera esindika wala nnyo mukulu Goddo noono teyandibadde mubi mbuuza lwaki buuza lwaki kati gwampa ebibuuzo oba abantu bano bonna abakulembeze waliwo ensobi nabo ze baba nga bakoze oluusi nga bali mu kuva ku ki mulamwa kitegeera ensonga lwaki Katonda asobola kusitula omuntu bw'atyo nga ye ali straight forward nyako mbazi wagala mbazi ng'akanyuga bukanyuzi sikuleeta kati ku mbazi sikuleeta makuroni ku mbazi mulimu ensobi ate mulimu nyingi mu bantu bonna bayogerako nyingi nnyo n'agamba Museveni musamize totya todduka zibigambo yogera bibye naawe ogenda kwogera biwamuwulirako n'otinyuka nekugunda n'agamba musamize yakulira abasamize Uganda
nze yali ansuubiza okumbuulira lwaki Uganda ye Isirayiri ennonde. Lwaki Uganda Katonda yatulonda ng'eggwanga eddonde era ettukuvu erigenda osikira Isirayiri. Ekyo kituufu. Mbanga ne mu Bayibuli we kiri eggwanga liri wansi wa Ethiopia. Neno ggwanga Katonda lyalonda. Ekyo kiri automatically obubaka obwo mbulina naye lwakuba tuba na bingi. Era message eyo nali ngirinda asooka nkubira abasamize bonna abatufuga. Abasamize Musumba. Musumba Gordon yaŋŋambako lumu nga twegeyamu tuli offset. Naŋŋamba abasumba abamu abafuna obubaka oba bannabbi. Muli batiitiizi, you don't deliver what exactly Katonda ky'abaakuwadde. Muli batiitiizi. Kati tutandikire ku nze. Oli mutiitiizi. Ogambye sijja kudda na bbali, sijja kwegeya. Katonda yampa obubaka w'eggulu. Kyovula nkugambye biri byanjawulo. Era nze basumba bonna bankyawa. Bankyayira eggulu. Kasita nze obwange bw'eggulu. Bano tobakuba mu tooki tobalaba. Mbalaba. Era kyovula nakugamba Katonda yandaga parliament. Nengisabira abantu 10 bali bagenda kufa Mukama n'angamba kati basigadde 5 kubanga nange mba nabingi ntuuka n'enkoowa nga nsabira abantu omanyi kusabira enkozi z'ebibi oluusi nakyo kirumya omutwe okitegeera oli mutiitiizi confess ate ni mutiitiiziwa nze siri mutiitiizi ensonga eri egi nze abasumba bonna bankyawa abamu bonna abasinga bonna bangamba nze ndi nabbi wa bulimba naye neebuuza mwabatabuulira ku eggulu if you don't preach about heaven gogenda mu geyeena amazima nkubuulira musumba ate wobanga tobuulidde eggulu obuulira ku ki what are you preaching to abantu batwalawa no it's all about what it's all about heaven buli kintu kyonna kyava kiri wano ku nsi is heaven n'obuweereza bw'olina is heaven unless wobanga musumba wa bulimba then oli wa hell period. Omusango ogusaze awo ndi mukambwe omusango ogusaze ate bajja kunkyawa nange tiimu ya NTV njebaza nebaza Aunt Irene and Sise ne host wange Gloria mpulira soko bayiseewo abantu bamwabo banange thank you so much for giving time on NTV. It's not easy. Obadde babaza mu Luganda fena tunyoomerwe anti biri twabyogedde mu Luzungu nenda taata baba mu Luganda mwebale nnyo kumpa program era mwebale kunkyaza mwebale nnyo okutunuulira mu message y'eggulu ne mugamba ekino kye tulina okuwa ensi yonna kubanga NTV etambula nsi yonna era enkya program etandika sawa 4 mugirinde ku NTV eri mpitiddeyo kubanga many people are appreciating although abangi bankyaye lwakuwogera eri ggulu bye nalaba mu ggulu kitegeera so why that's why I'm saying Gordon bintu bimu byayogera bituufu naye ye alinga emundu emundu yeye nalukalala. What do you understand by the word nalukalala? Al-Shabaab. Let me tell you, abapasita bamu bava kumulamwa ngani sijja kwogera bako bamu bavaako lengero no sa Al-Shabaab ono bavaako. I'm telling you the truth. Era nade na munonya tudde wano yabe nangamba naye bajja kuyoleramu obadde yagala kola ki kunonya Gordon ate nga mbamuyodde anti nade ndi munteekateeke muza tukube nedda omulabe kambuze oyagala kunoonya musibe before that cause try to attend no more stinga yeah anti nga twagala tukubira abalabe ate no Gordon oyo mubeko angoberera ate nankubira amasimu nangamba oba muza oli omulenzi yangamba oba yali Gordon ngangamba
ye amanya gaba MP 10 abagenda kufaga ina nemugamba abanaye nyamba buyambi mumpe oyajawo ogere wano tuli mukusaba anti era obadde bakyaza wa nembagamba ndi mukusabira abantu bano munyambe temuonoona sala yange Musumba Pastor Gordon lumuna mutuuza wava munno muzaale na Lukalalize Grace nemubuuza bano abantu abakulembeze bosabula n'abasumba abamanyi mu ggwanga batakwatwako totya kuti bobana kusibwa n'agamba nti waga kunkakasa nti abo basinga Yesu amaanyi statement yo jogerako kimwe abatiitiizi mmwe mannaye ngonkubye nnyo omusajja yagamba nze gwe nnina Yesu asinga Museveni asinga Kayanja Kakande Bujingo Tomu bonna kasita nawe yakuyita mutiitiizi nowompita mutiitiizi nze kantitiire nze Yesu asinga abo bonna era nze munaye nina kyembala kubanga mbuuza lwaki mbuuza lwaki anti bukulembeze buva eri Katonda teriyo bukulembeze bwali vudde eri Sitaani yaŋŋamba ekyo kyenye statement gyokoze nti Katonda yawa Sawulo obukulembeze n'amaani abumuggyako Sawulo n'asiganga ku bukulembeze kwali naye nga yavaako dda naye kankubuuze kati ne gwe mulina ayinza okuba nga Sawulo lindako kyatwala myaka emeka Dawudi kutuula ku ntebe eyo ate nga Katonda yali yagimusuubiza dda kyatwala bbanga ki nga Dawudi si yagjeeko Sawulo ku ntebe kyatwala bbanga ki nga Sawulo yali yayonooneka dda anti Musumba kikulaga nti Katonda ayinza okuwenda osinga tena maana akuvaako n'akuleka tulaba Sawulo kennyini akutte effumu ayagala fumitani Dawudi mu kisenge nga bali abo Dawudi effumu nerikola ki nerimuyitako Dawudi yalina obusobozi okukwata effumu eryo naddamu nakola ki nalifumita kubanga balimu abo ekyokubiri tulaba nga Dawudi mu mpuku kati nkusomesa kino Dawudi mu mpuku bwe yagenda mu mpuku n'asanga Sawulo n'ayita ku basirikale bonna ba Sawulo 10,000 n'amusanga mu mpuku n'amugamba ssebo taata situka n'asituka n'amugamba singa mbadde okutta mbadde nkola ki singa nakumaze dda yes naye lwakuba mpe ekitiibwa eggulu eryamuwa obukulembeze nga Dawudi talina obusobozi kuta Sawulo okitegeera babanga mu ntalo Dawudi ng'alwanyisa majje ga Sawulo ng'amunoonya naye nga Dawudi talina busobozi obutta Sawulo kitegeeza ono waffe alikira Katonda yamukuumizaako kyengezaako kugamba nti oli mukulembeze newobanga yakyama you don't have the authority to kill him but you can advise it is God yes like Gordon nedda Katonda abikula obuziina bwe abantu bonna ne bakola ki ne babulaba ne babuyisa mu Gordon ne babwogera n'abuyisa mu ba Edward bo ne basirika nedda nze sisirika nga Katonda bwampa ki message kubanga tulina gye tugenda ku delivering yenna alina Gordon mumpe mu wiiki emu ankoleyo video nga 3 ne bozaayo yaŋŋamba talina komera batamusibirangamu anti kati kyengezaako kubuuza Gordon mission ye ya kupininga nti kino ekini nekiri wano kiri kanisa tegenda chuka nga abasajja mubawumbirira mubasiigako obuzigo yaŋŋamba ne taata we yennyini naye si mutuufu yaddira kanisa n'agitwala n'agituuza kukakiko akatulwako abasamiza akatulwako abasiraamu akatulwako abaswezi buli omu kati kankubuuzeeyo kankubuuze ekibuuzo esebo interviewer taatawo wabeera waka n'akola obwenzi just example n'akola obwenzi omukola ki omugoba n'atabeera taatawo damu mu comment section that question was straight mbuziza gwe si bali because nawe ombuziza mubadde mutambula bulungi ne taatawo kati ekyo nekituukawo abatakyali taatawo no ebyeddanga biwedde nze nfuse ekitonde kijja goba oganya okukyoka anti nange kyengeza kugamba bino byetulimu biri nga bwolaba nti family
eggulu lyali lindaga nti church is like a family where they mentor your soul. Naye nga bwe kiri mu Uganda. Church is a family. Ne mu Uganda bwe kiri. Era mu ggulu teriyo ddiini. There is no religious. There is no religion. Teriyo. Naye family ya Kristo nga bwolaba family ekanisa ya Kristo. It's me and you. Kanisa mwazifula zammwe teno kanisa ya Musumba. Kati kyokola banze Katonda ya Musumba na Lukalala. Kakati no yazemu n'obusungu. Mbadde njagala kukukireeta eri mu gundi yazemu mu busungu. Nze ndi mutume. Siri wa kanisa. Oli futu soja. Ndi futu soja. Era yakize mbulungi. N'obukambwe bungi nnyo. Oli futu kigere. Kubanga minds zibadde bantu bangi basumba abamu musumba akati wetaaga church mu kibuga nze newebanga church kiba kyoto sikola church is an altar era mbagamba yange newe kinakula kwenkanawa is an altar. Anti gwe noba tokikola ne statement yange eri tefa nti abasumba abasinga kanisa zaafuka zaabwe era mwateeka ensigo mu bagoberezi bammwe nti omugobereza awakanira omusumba okusinga ne Yesu. Anti katoli muntu atandise ekintu kye yakitandise. Abatandise kyo bakya Katonda. Atate gwo n'omubuuza ajja kubuuza waliyo Katonda ng'angamba nkitandike. Era omuntu olaba mu Uganda gwekera 7 omuntu bw'omugamba nti musumba osoda mubbi agenda yomba buche buzibe naye omugamba Yesu mubbi museka mukatini awo n'agenda ngata yombye naye when it comes to musumba we atabuka ne nakakongo n'afunya. Let me tell you this nti church weyimiridde saawa zino mu Uganda etagala. Ekola ki? Etagala. Kyova olaba Yesu bwe yali aze yali asobola kukola church najjuza ki abantu endiga. Naye abantu abangamba mbu endiga najjuza abantu mu kanisa. What I'm saying, naye Yesu mwana wa Katonda tusoma byawandiikibwa. Yesu teyatulako mu church. Ennaku ze yatulako mu church lwe lunaku lwe yasoma Isaaya 61. Lunaku lwe yabuulira mu church bamwa okusoma n'asoma Isaaya 61. Omwoyo Omutukuvu ali kunze anfuseko amafuta okubuulira ebigambo ebirungi eri abaavu eri abawombeevu. Okitegeera okusiba abamenyese eki emitima okusumulwa aba makomera basibe bakole ki baveeyo. Then olunyiri era bwe tukira wansi okulangirira omwaka gwa Mukama omupya kati ne guno omwaka gwa Mukama. Kati lwaki nkututte eyo nti Yesu kaseera kasinga yali tali ku church. Lwaki yajja kunoonya endiga yabula the lost sheep. Naye endiga gye tugamba teyali emu zaali nnyingi abantu. Mwefe abantu yomba tetulindiga muliki bantu anti ekikola omuntu kyeki muntu. Nina musombange kwenjagala banoonyeze kali nasana eyo oli muntu. I'm a human being, not an animal. For your own information. Soko mbuulire ogambye oli ki muntu toli ndiga. No. Omusumba ebyo bintu omusumba ayimira katuuti n'agamba kale buli ndiga omukono mu bbanga endiga linga namulaba n'agamba buli ndiga fuluma. Nze zisumba ndiga asumba abantu n'abaana abagamba naye nga temunnagenda Pascal mwebweru mukulu musoke mutulireko gwo omuntu. Mbuzi endiga nazo zirya Pascal n'abagamba nga temunnagenda musoke mutulire ku busubi obwo nze nsumba abantu buli ndiga out. N'agoba endiga mu kyasi. Bible egamba mu Yokaana 11 Yokaana 10 kutaleka lunyiri 11 nti ffe batusindika mu misege egiri mu ndiga. Oli ndiga. Kati
Enze ndi ndiga sebo. Sebo. Ze ndi ndiga. Kubanga bw'otaba ndiga oba mbuzi. Proud sheep. Soko olinde olunyiri luno. Kubano proud sheep. Yesu yennyini yagamba. Ati kubano proud sheep. Lindako. Musumba kubano. Proud sheep. Bw'otaba ndiga obeera mbuzi. Ate bw'otaba mbuzi oba muntu. Ndi muntu. Toli mu ebyo. Olina okugwa mu bintu ebyo. Bibiri. Kati abantu bagenda yomba soda lokoka. Oli ndiga. Toli muloka. Toli. Nkubuulira amazima. Bw'otaba ndiga oli mbuzi. I'm not a sheep. I'm not a goat. I'm not a dog. I'm a human being. Golooza Yesu yali tatumanyi tutuya human being. Na Yesu naye yeyita ndiga. Kati golooza muki? Kati gwe yeyite muki yeyise muki? Yesu naye ndiga. Ayeetudde mu kategori eyo. Ene omusumba tuveeyo eyo. Oba tunyonyole endiga kitegeeza ki n'embuzi kitegeeza ki? Kubanga abantu tubaleka nga tebategedde. Bamanyi. Kale waliwo abapya bamanyi naye nze siri ndiga musomba nga tunatera omumaliza omusajja ebigambo bino byayogera bikyasaturatinga mu maki mu matu ga bannayuganda era ne bw'omugjawo tebijjawo vidiyo ziri era n'owomukomyawo kati nebamutaka tisawatandikiraho kakati what could be your advice kwaba abantu abawulira ebigambo ebyo nga mu matu mu ebiri naye ng'eyabyogera right now taliire Bannayuganda abagezi, Bannayuganda bamanyi Katonda, Bannayuganda balina omwoyo ayawula, ate Bannayuganda bawuliriza Katonda, Bannayuganda abasabi. Bwe wajja ku lusozi kwolwo mmotoka meka ze wasanga zipaakinze era abantu 10,000 bameka baali basaba Katonda kwolwo nga banoonya Katonda. So Bannayuganda bamanyi ekituufu n'ekitali kituufu. Era nange wano wenyimirira nga njogere nga tebikwatagana era bakugamba pastor oyo yatuyizaawo yabadde ayiiya ayokyeza okitegeera so nze ngamba Pastor Gordon ne munne ani ono kankaka no akanda naho akanda naho yafuna fiya akanda nako bamukanga yafuna akatengo bamutiisa saddanga yansubiza ddala kati tadda yadduka kati nze kyengeza kubagamba nti Katonda kitufu yabawaki obubaka naye waliwo ngeri gy'okutuusa obubaka nga si mu bukambwe naye ng'oli naye akitegedde nti eno nsobi kitufu nagikola era n'eno nsobi kitufu nakola ki nagikola kibanga nga bwogenda kubanga ffe tuli bato yadde Katonda asitula osobola kutuuka n'osanga taatawo n'otandika kumuvuma naye gwe gusajja oli gwenzi olekota maama wange nedda not like that kubanga ajja kugamba nange nina ensonga lwaki nayenze okitegeera ate omuntu asobola kukyuka ng'oyogedde naye ng'akuwuliriza ensonga ze nagamba kati tukoze tutya ng'alaba kituufu ali mu nsobi nga nakugamba kati mwana wange kituufu awo nsobi weeri n'ebyo bye bayimbye ebbanga lyonna nze nkuza eri abasumba be bapiininga nti ono akola kino ne kino ne kino ngaani owaayi mwogere ate nze soda for your information sinze nalukalala kati nawe otiitiira musumba n'ekirala bano abantu bulijjo omukulu ono bayogerako abantu musajja ono bayogerako abakoze ebikyamu mukyuse abakoze ebikyamu bakole ki bwebanga omanye omusajja byayogera obikola yes kyusa nti lwaki nti buli church wano mu Uganda yayingiramu ba devil agents buli church mu Uganda ng'ebadde n'amaanyi erina amaanyi nsabi erimu ba devil agents okitegeera so bano ba devil agents kye bakola bakozesa musumba nsobi number 1 devil agents baba ne ssente mpitirivu wabawaayo wa musumba jjukira ffe basumba tubeera mu kukola ebintu bya church
naye nga sente tetuzikola ki tulinze eriggulu tusiibye kati for example tugenda kukola akatuuti kubanga banaye eyo story yabadde mpitirivu tugenda gikola eri twetaaga kola katuuti nga spiritual purpose ministry no ebyuma bya crusade bya open air ebikuba kisaawe kubanga ebyuma kati ebikyatusobola twabadde n'abantu 5,000 people kati nga byuma tebituuka abantu bulungi kitegeera kati wembanga ndi kukwekyo kizibu oli ajagamba pastor byameka atakugulira n'ebizungu bijja buzi ku nnyonyi okitegeera kati muntu ng'oyo akusembera nga tokoze eki nga totegedde kati gwe kubanga ye eri abakuwambye n'ensobi z'okola oluusi ozikola nga tomanyi kintu okola ki nsobi kitegeera kyengezaawo kugamba nti bw'oba onenya omuntu naawe sooka weebuuza singa bannenyagwe kyandibadde kitya kyandibadde kitya kakati mbadde nsaba ebintu information ebenga ekutuuseeko nga ntuufu ate ng'oli musumba ate ng'obadde obikola bireke bwe kiba nga kituufu okusinza nga allegation z'abantu abamu ntuufu ng'omuyaayo ono eri abaamuterese was that the best solution bw'oba nga kituufu baamukabye ne bamutwala kyabadde kigwanidde kyekyabadde kigwanira tosobola kuva eri n'ogamba nti President Museveni nti oli sitaani mwennyini kyabadde kigwana tosobola kuva eri n'ogamba nti musumba Sserwadda oli sitaani musumba Kayanja nti oli ebisyaga abasumba ab'opiini ng'abamu kubanga batambula bagenda wa president kubanga president ye mukulembeze waki wa Uganda naye so abalokole so abalokole nedda obukulembeze wa obulokozi let me teach you bwe bwolokoka mu bintu by'omwoyo tukulemberwa mwoyo mutukuvu era bukulembeze bwaffe buli weggulu temulina mukulembeze yenna weggulu mu Uganda temulina mukulembeze omukulembeze waki owabalokole nedda bano bali bakabona bakatonda servants of God. Pastor Joseph akola mulimu ki? Pastor ki? Joseph ki? Sserwadda kwaka akakiiko aka interreligious muyite apostle mwekitiibwa ki? Apostle Joseph presiding of bana kale presiding apostle Dr. Joseph Omwologoma Sserwadda akola mulimu ki ku kakiiko ako aka Interreligious Council of Simanyi of Uganda anti IRCU kati ako kakiiko kiringa nga bogamba nti kati Pastor Edward oli ku tiimu ya Expo kubeera ye bwagenda nkyakunyonyola nze naawe ne Abe ne Dani ne tukola akakiiko ka Expo akakiiko kaki ka Expo naye ate osobola kukyaza omuntu nga tali kakiiko ako era nga wakatonda nga abeera mu movie ya Expo ontegedde bulungi that means fe balokole mu setup eyo gye balimu eggulu terimanyi temubikiririzaamu kireza Gordon achievements empa obwala nedda kubanga musumba okusinza ku setup y'akakiiko ako katuula ne kakola ki ne kalonda ki buli mukulembeze w'ekiyitibwa enzikiriza enzikiriza n'amadiini soko zingambe zirimu mulimu kineki mulimu abasiraamu mulimu abakatuliki mulimu abaprotestant mulimu abalokole mulimu abasamize mulimu ababbaali buli muntu agenda ku majana nga nti eno nzikiriza buli mukulembeze waayo atuula kakiiko kati ne balonda yigenda maaso era aposo gongambye yakiikirira mmwe anti lwaki ogamba ffe abalokole ku kakiiko
akakulira enzikiriza ako kakiiko kakulembera mu Uganda yonna kakulemberwani? Who is the president? akatwala simumanyi naye era tusobola omufuna. Kankubuzeeyo kibuuzo. Akakiiko k'enzikiriza katuyambye eki? Atulako kaaki Mbuzizagwe gwe olina information nungi kuba akakiiko ako first and foremost akakiiko ako nga bw'omanyi gavumenti ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo kigikalubiriza okukwasaganya ekintu kyetalinaako oba monitor kyetasobola monitoringa oba otegezaako kuntegeera. Kati bwe baateekawo akakiiko ako kitegeeza bo kibasobozesa okukontrolinga enzikiriza zonna nga bayita mu kana akakiiko kozi bw'oba osubscribingako ne baleeta enkola n'obukwakkulizo nga zise mu babakulira tosobola ziwakanya. Kati kambuuze akakiiko ke kagenda atutwala muggulu? Nze simanyi byammwe balokole. Ani nambuziza ekibuuzo? Basically no kubanga kaliko buli nzikiriza. Very well kasita omaze kunziramu. Kati akaliko akakolako ki bwasiga batawa muggulu? Ani? Apostle. No, Apostle is a leader. Kiringa nga bw'ogamba nti nze ndi mukulembeze wa ndi pastor. A part of being a pastor nina company, I'm a manager somewhere. Kale nkitegedde spiritually. Lindako njagala okyawule kiri kyansi kyebaliko kiri kyansi. Can you support it spiritually? Spiritual onawo okiraba n'amaaso kifu. Kati ye presiding of Apostle yali ayiseeko omusamize mu kyaki ye mu lwakola atula akakiiko ke kamu. Kibuuzo kiddemu. N'abo bennyini aba bishop abatuulako bali bayiseeko mama Fiina mu kyaki zaabwe ng'ogjeeko Bugembe atakaliiko yayita mama Fiina mu kyaki ye. Mubadde balabi balungi okuva we twatandikidde okutuuka wano. Tusaba Nalukalala. Abaana bagamba Nalukalala yanyerese. Kankubeko esimu omulundi gumu. Giddemu nange kajidde. Nga tunasiibula. Soko gwosuko. Nsoose ku Airtel. Naye nga bane bye twogedde oba olina ky'oyizeemu kitwale. Oba olina ekitakuyisiza bulungi still osobola okukuba essimu oba n'okomentinga. Musumba waali ebigambo bye asobola biddamu nange ebyange mbiddamu bwe biba tebiriiko mbooko. Saagala mbooko sigala nedda nze olaba baka bange kivula nkugamba nze sinoonya viewership oba 10 be babulabye oba 2 oba 1 ebisigadde nga tuvudde mu kwekaza omuyaye bamuyina. Omusajja essimu teyitamu. So yenna amumanyi nga amukubyeko eky'omulubaale obanga wamukubyeko ebirozo tukusaba tumunoonya. Naye obanga ab'ebyokwenda bamulina siito tubirinako bukakafu nze era tetusobola kyopoozinga. Sijja agenda kubibwa emiggo naye nze kyeŋŋamba mukwano gwange muzaale bw'afuna second chance his grace manya gonna nga bwe ngogedde atatya nkwegayiridde kubanga twayogera era mu message zange nakugamba taata toyina taatawo namubuuza ekibuuzo era ajja kusobola kugamba nakubuuza toyina taatawo waŋŋamba taatawo omulina ne nkubuuza mulokole waŋŋamba si mulokole ne nkubuuza toyina abaana oba toyina mukyala toyina family tojagala alina kozi tumutu ayogerako naye n'agamba mukyala we yali mulago. Kyembuuza lwaki nti wanono waliwo backfire gyotasobola agenda eyinza oyitira mu baana eyinza oyitira mu mukazi oyinza oyitira mu family yo okitegeera kubanga bo bali ba CFC lwaki tosiibula wegendereze nze nasiibula ekirala n'ekirala ffenna tuli wano tubuulira enjiri ffe tuyina emission ze tulina okuggusa eggulu lye yasitwa kitegeera kati ffe nga ffe
tukusaba busabi ntugamba nti Mukama wange akuwadde obubaka bugonzeemu ng'obuwaayo eri abantu. Tetuli mu politics, tetuli tewalidde ekyokulwanyisa kyetulwanyisa, tetulwana ebikonde. Ebyokulwanyisa byetulwanyisa biri, in fact tusomeyo, biri mu Abefeso 6 kutandika ku lunyiriri lwa 11 paka lunyiriri lwa 14. Ffe tetulwanagana musayina ki na mubiri, okitegeera, naye tulwanyisa ki? Tulwanyisa ab'amasaza n'emyoyo egifugira mu bbanga, egifugira waggulu mu ggulu, egifugira awo gye tulwanyisa. Naye ebyokulwanyisa bye biriwa byolina okwambala okugenda mu lutalo. Mu feesi olina okwambala ki? Element. Byomu kifuba byonna biri awo ku lunyiri lwa 13. Olina ekisembayo Bayibuli egamba tusabire ganenga. Ekitegeera, wetwesabira n'osabira n'oli sitaani gwabadde awambye, oba ogattako kumulwanira olutalo ku byayitamu. Womusabira oluusi amaaso gajja bikuka n'ategeera nti bino bye mbadde nkola bibadde bikyamu. Musumba siibula mbasiibula nga mbagamba nti nze Pastor Edward Mugisa nsabira buli muntu yenna. Buno bubaka bugenze ku Gordon, musabira nga nze nkusabira, nsaba era nze natwala burden, Mukama yampa burden y'okusabira abantu bonna. Naawe nkusabira, teriyo muntu mubi 100%. So mwenna mbasabira, nze nsabira kuva ku president, eggwanga lino lyonna ndisabira kusinzira ku byendabye. So naawe Gordon nkusabira oveeyo, naye bw'ovaayo leka Mukama akuwe ekyokuyiga kuyitiramu ebyo. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa. Titwetaaga abaana bo kubonaabona ebweru n'omukyala wo kusula enjala nga bakusibye. Mukama akumpeera omukisa. Weewaawo nze Pastor Gordon gyonna gy'oli bw'oviirayo bepaba jangu otunyumize gy'obadde jangu tulabisa abayaaye guno omulembe gwa kulabisa 2025 gwe tulimu kulabisa. Naawe oyagala nze ntyembooko era ogambye nedda basebo ne banyabo onaawo abbe tukusaba ojjeko kamera eno abakulu batukize tusinkane mu store eddako. Mukama Katonda omulungi abatukuume. Tubagaliza 225 omulungi banaye twagalane, subscribing, sharing. Export TV to the world.